kati guweza omwaka mulamba bukyanga Pauline Bankabwire omuzannyi wa ttiimu y'abakyala eya rugby Nile Rapids asemba kulinnya mu kisaawe. Ku myaka 20 gyokka Pauline y'omu ku bazannyi be wandisuubidde okubeera ku kisaawe ng'ajjajjabya abantu olw'ettutumu lye yali atandise okufuna mu muzannyo guno wabula nga tekikyasoboka. Embeera eno evudde ku buvune bwe yafuna mu mwaka gwa 2023 obw'okumenyeka evviivi nga mu kiseera kino yeetaaga kulongoosebwa. Agamba obuvune buno yasooka kubufunira ku ttiimu y'eggwanga eya Sevens nga bazannya empaka za Stone City Sevens. Nali nnyingiza omupiira n'enseerera n'engwa kigere ne kikola ki ne kitandikira okuzimba. Wabula oluvannyuma yayungibwa era n'addamu n'okuzannya ku ttiimu ye eya Nile Rapids mu mpaka za Uganda Cup. Kyokka eno omuzannyi wa Avengers gye yaddiramu okumukusa mu kigere kyennyini ekyali kifunye obuvune olw'embeera ne yeeyongera okusajjuka. Ne bangwira ekigere kuba nali mmenye nga ndi kudduka n'omupiira nga ndowooza ngenze kumbe waliwo yali angoba emabega nankwata nangwira ekigere. Mbu yalagirwa okukola scan mu ddwaliro ekkulu e Mulago era ne bazuula ng'evviivi likutuse. Abasawo baamutegeeza nti alina okulongoosebwa nga yeetaaga obukadde 15 bwe yali talina mu kiseera ekyo. So the knees have ligaments that strengthen them, and when they get turned wrongly they tear. So there are two ligaments, anterior and posterior. So when that posterior ligament is torn, you cannot really function anymore because the knee is not as stable. Basukwa ne batugamba 15m tugezaako ziraisinga nezigaana nengera still ngendangayo mu ddwaliro okulaba omusawo. Wano olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor we lwamukolerako emboozi eddwaliro ly'Amagumba ery'Entebbe ne limusaasira ne limusalirako ssente okutuuka ku bukadde 3 bwokka alongosebwe. N'agamba ligament eya meniscus iyo yagana oyunga kati awo kiba kyetaaga sajjare kati awo tugezaako sonda ssente. Wabula ne wetukoledde eggulire lino nga Bankabwire ensimbi tannaziweza. Tukola fundraising mpolampola kuba bali bateeka ssente ku account ya club nga tetunatandika binene byakuyitamu ne bawel okusolooza ssente buli game day. They are not life threatening, but they also career threatening. So she needs to have that surgery as soon as possible. However, that surgery is quite expensive. It comes from 8 million to almost 20 million, depending on which hospital you go to. Embeera ya Bankabwire teyawukana nnyo ya muzannyi wa mupiira Sharifah Nambi nga naye anoonya obukadde 5 asobole okulongoosebwa evviivi eryamenyeka ng'atendekebwa ku ntandikwa y'omwaka guno. Kyokka waliwo ne bannabyamizannyo abafunye obuvune ne balongoosebwa era ne baddamu okukakkalabya nga Jude Lwakayanga eyali omuzannyi wa rugby ku ttiimu ya Rams. Lwakayanga yatomeregana ne muzannyi munne John Tabu bwe bali bazannya ne Jinja Hippos mu liigi ya rugby mu mwaka gwa 2023. Sawa nali sewulira bulungi. Even before as if I was going to carry on, but then the doctors recognized me as Kabanzijayo. My colleague had got a cut, me I had no cut, but I was a bit unstable. Wabula omusawo eyaliwo yalabira ddala nga waliwo ekitali kituufu kwono n'alagira ddusibwe mu ddwaliro akolebweko scan. Ebyavaayo byalaga nti yalina okwetukuta kw'omusaayi kale nga yeetaaga kulongoosebwa mbagirawo. Abasawo abaaliwo ndowooza be bakifuula ekyangu on my side okuba nti bagiricognizinga ne bakolerawo immediate action. Okulongoosebwa kwagenda bulungi n'asiibulwa wabula n'aweebwa emyezi 6 nga tazzeemu kuzannya. Wadde nga yawona bulungi, Lwakayanga yalabira ddala nga n'ebbanga ery'emyaka 17 gy'amaze ng'azannya rugby lyali limumala bumaze okuwummula omuzannyo guno. Wetwogerera nga kati atendeka ttiimu ya Rams. Rugby by nature is a contact sport. Wabeerawo ne preparation that in case wabaawo an extreme injury ng'eyo gye nafuna wabaawo immediate response. Wadde nga ye Mukama yamubikkako akasubi kyokka waliwo n'abalongoosebwa ne batakomawo. Gye buvuddeko omuzannyi Ronald Kayondo nga naye kyenkana yafuna obuzibu bwe bumu ng'obwa Lwakayanga abadde kyajja aziikibwe oluvannyuma lw'okufa nga yakalongoosebwa omutwe gwe yatomeragana ne munne mu liigi ya rugby. I think there were some few delays here and there, and Zambia had, I think, an Ebola patient, so they delayed in the ambulance. By the time we transferred to Kampala Hospital, the bleeding, so the massive brain swells, you don't have anywhere for it to go except down.
Now, what is that called in medicine? It's called herniation. Dr. Stone Lujja avunaanyizibwa ku by'okusirisa abagenda okulongoosebwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago so ng'era yakulira ne ttiimu ya Corps Rugby Club agamba nti obuvune bulimu ebika ebyenjawulo kyokka mu buno waliwo obutali bw'amaanyi n'obw'obulabe nnyo obuyinza okuviirako n'omuzannyo okufiirwa obulamu bwe oba obutaddamu kuzannya. There is the Kenyan rugby captain, I think, who died 10 years ago because she got a dislocation of her neck bone after she collided with one of our rugby ladies during the Elgon Cup. So those ones leave you paralyzed because once the spinal cord sits delicately behind the bones of the vertebral canal, so if those bones impinge on it and it lacerates it, you paralyze downwards. Wadde ng'obuvune obumu buyinza obuteewalika, Dr. Lujja agamba nti kya mugaso okutegeera we buvudde ssaako okubwanguyira singa buba buguddewo. So there are planned things you can do to improve the person's quality of life, but ideally surgery and timely intervention is key. Kati nga tannalongoosebwa, Pauline yeeyambisa obukerenda obukkakkanya obulumi kyokka nga mweraliikirivu olw'okulwawo okulongoosebwa. Bw'okirongoosa amangu recovery period eba nyangu okudda. Bw'olwawo nakyo kitekinga long okudda ate like oba okosa some gundi tissues ezibeera munda mu bivivi. Kyokka wadde ng'omuzannyi asobola okuwona obulungi kyetaagisa okumubudaabuda aleme kufuna buzibu ku bwongo. Because getting injured and returning from injury is a very, very big challenge, and it affects performance significantly. The body may be healed, but the mind may be scarred, and so that leaves a challenge on the side of the player. Wadde nga abasawo bakola kyonna kye basobola okulaba ng'omuzannyi awona, bagamba nti buvunaanyizibwa bwa muzannyi okuteekamu amaanyi mu kuwona kwe. Sharifah Nambi, NTV ku kisaawe.